olunaku olw'eggulo tubeerewo tusulewo nga tujaminga tuyimbe tukole buli kitwagala then first Feb tumusabire tulambule tukole n'ebirala. Foundation ya Moses Radio twagitandika nze ne Franka naye nga twalina ebigendererwa byangu nnyo. Ekigendererwa ekisooka kyakukakasa nti ebintu Moses Radio bye yakola ng'ennyimba ze zina value tuziteekako value era tuzipreservinga n'abaana baffe abajja basanga erinnya eryo nga likyavuga. Ekyokubiri okulabanga tugezaako okukola okuyamba nga ne bwe yali ayamba abaana abasoma biki bwe bityo. Ekyokusatu n'okulaga ensi nti Uganda newankubadde abantu bagita developing country ekyayina eyina omukisa nti yafunako legend mu music atannalabikako walala nga buli omu akyenyumiririzaamu era buli omu alabanga muzira mu industry yaffe yesebo. Foundation eno yatandika Moses Radio Foundation yatandika mu 2019 officially era bwe twatandika nga twegase ku family kyetwasooka okukola netufuna erinnya netukubiza Franka n'ateekamu amaanyi kuba ekifo ekyakyerongoseza asobola okwesiigira ayina abakwano abamuyamba ku kino ne kino ne maama ne bakola ekifo kino ekirongooka. Kyetwasooka okukola ekyakola landmark kugenda wa Mwami Kiwanda by then yali honorable nga ye minister wa tourism etumuliramu ensonga zaffe n'asituka nga first Feb najja ekagga mu 2020 n'ayogera n'akamwake n'agamba ekifo kino nkikomissionize kifuuse official kya bulambuzi ebeere site y'abantu bonna nga bikwata ku ndongo buli omu asibire wano. N'atusuubiza nga minister nti government egenda tambula naffe naye mune tuba tukyali awo COVID najja tugenda okuva mu COVID nga Kiwanda bamukyusa era foundation awe yakiikingira ne tutandika okukola ebintu ebikwatagana ku bulamu bwa Moses Radio. Waliwo ebirala bitannakolebwa naye kasita twatandikako. Yes. Neyanze Moses Radio nga tannafa yali akola ebintu bingi ebya charity yalina abaana be yalabirira abamu nga abasomesa abalala nga bawa ebintu ebikalu abalala nga abawa counseling and guidance n'abaana bennyini mwe kyemuyita eggaali yalinga liida waabwe era nga abamentalinga naye bwe yafa nga ffe foundation ebintu ebyetaaga ssente nga za instant tetwasooka bikulembeza twasooka ntukulembeza ekyokugenda mu kkooti okulaba nti omusango gugwa bulungi ekyo ne tukiwangula ne tugamba tukommissionize ekifo nakyo ne kiba nga kiri commissioned. Kasipidi kanji wankendeezeemu kale ye maama kweri kale ngenda kiddamu kigitufe nya kiddamu sebo tugende mbadde ntunudde wano obudde weebuli mbuyina tugende last obadde ombiza kibuzo kikozi kale abaana bali mu mbeera abaana bano be yali alabirira be yali asomesa tetwasooka bafuula nsonga kuba twali tetuyina busobozi nga foundation nga ne family teyina busobozi nga family naye twabateeka ku what to do list yaffe ya foundation era bwe tunaafuna obuyambi nga bwe tugenze tusuubizibwa tugenda kubanoonya twongereko n'abalala nga foundation efunye ettaka ezimbi essomero ng'erina project esobola okulabirira abaana bano naye nga twabanootinga twabalambula ne tuteekinga notice era bakyaliyo basitwagolinga bamu baafuna engendera gye basomamu naye tugenda kikola nga kiri massive twongereko n'abalala kuba ekigendwa tukiyina. Angel Music naye yali asuubira okuteekamu abaana abato abo be yali alabirira ku ground ng'alondamu abali talented abateekemu Angel Music asobole okugiboostinga naye fayiro njina ngo wa foundation ekwata ku Angel Music tugenda bikola kimu ku kimu era omwana alaba video eno ng'oliyo nga wali ku programu eyo teweeraliikirira programu tukyagimanyi naye tunoonya buyambi tugenda kubaddira era tubakwateko nga bwe kyetaagisa. Foundation ekwasaganya music portion ki egenda eri omugenzi kati ku music wa Moses Radio kyannaku okubanga embeera mwe tuli mu Uganda copyright weeri naye waliwo a rate of infringement ku copyright obunafu bwa Uganda buli mu enforcement. Serumaga gye musolo okuba ndi member ku kakiiko ka UPRS era mbimanyi bulungi byenjogera si bya samwa
Uganda teyina capacity monitoringa music w'abayimbi bonna era kubayamba kufuna mu music waabwe financially. Kati obunafu obwonga bwe tukyabutereeza nga aba UPRS where am a director. Tulowooza nti music wa Moses ajja tuuka ekiseera nga afekinga ssente nyingi. Lwaki Moses yagenda okufa nga registerinze ennyimba 210 mu UPRS. Naye abaana tebanandika funa mu music waabwe lwa nsonga tukyasitwagulinga ng'eggwanga n'ensonga za copyright. Naye tulina essuubi nti bwe kinaatereera Moses n'abaana be bagenda osinga okufuna mu music wa mu copyright we n'abeeteredde nga enforcement collection zizirongoose era mubeere bagumu mujja kulaba ekintu ekyo nga kikola. Ziremu ekibuuzo kyono? Kale kyo kiri kyewambuuza luli addamu okibuuze. Abantu bagamba nti nekyemukola si kituufu celebrating a radio alone. Bagamba whereby Pastor yesterday said celebrating our radio and music because radio taina tiyakolako nnyimba nga aliwo. Batuufu. Njagala tegeeza bannayuganda ensonga y'okulowooza nti wandize celebrating the radio ne wizo ntuufu. Naye radio Moses radio go celebrating yoyo yeebase ekagga ewa maama we gy'abeera. Bwe baali Good Life baali babeera bonna e Makinde ku Neverland era nga ne maama wa Moses abeera naye ku Neverland. Naye atuuka ekiseera n'avaawo n'adda ekagga. Moses n'afa ne bamuteeka ekagga. Kati enteekateeka eno eri so family okusinga Good Life. Era nsaba ba Good Life muganda wange Wizo tubeera naye ne ku Lwomukaga twali naye. Ekintu ekyandibaddemu okucelebratinga Good Life okucelebratinga Radio and Wizo kyandibadde kitegekebwa Good Life. Kuba mba mufiiriddwa omuyimbi bw'atyo ku ttiimu oba ku dduwo ng'omu afudde. Mwe kennyini management gwe Big Papa olina okutwala obuvunaanyizibwa okukola ne event esinga eyaffe ng'ocelebratinga obulamu bwa Good Life member eyafa. Naye eno celebration ya first Feb ya family ne foundation eyali ku bintu ebiri personal ebya Moses Radio. Yensonga lwaki n'ennyimba zennyini copyright ekyatwemye otereeza lwa nsonga mulimu amaloboozi abiri tetusobola kulwananga ffe aba family kuwangula kintu ekyo twetaaga amaloboozi ga bintu bibiri. Naye nsaba bannayuganda abali eyo Moses Radio ne Wizo Douglas abo baali ba Good Life event inakolebwa Good Life eyafiirwa omuyimbi eyali omunene mu group yaabwe neffe family celebrating oli eyebase wansi. It was a radio and Wizo group naye tulaba nti mu celebrating a radio mwekana oba mayanja ba celebrating aboka. Yesterday they had a party the Manja families coming in Palace and Wizo neba abamu mwetemwala biseko ba side ba radio. Njagala kulongoosaamu newankubadde oluusi amawulire gabikuba bubi. Fe event yaffe yeekagga tuyita buli omu. Tuyita bannamawulire ne tuyita bannabyabufuzi ne tuyita family ya mayanja. Ate nekyewuunyisa buli bannamawulire baddenga babikwata taata abeerayo mwami mayanja ne mukyala we ate ne batulwa ne bagumiikiriza mpaka lwaggulu. Kati naye abaana message bagifuna muzeewo tasobola kujja mu kifunga gwe tewategedde ate ng'ensonga gwe muyimbi. Kitegeeza nti waliwo obugayaavu oba baba bakooye kubajjukire no wiiki baba baperforminga nnyo ate nga baperforminga in line with the legend. Bayinza okuba nga baba bakooye ne batasobola kujja. Naye Wizo atera okujja olweggulo Palaso yabeerawo emisana. Naye temukifuula personal. Abaana abo bo bayimbi tebaba na budde era tetubanenya. Naye celebration eri ya family oli waddemba okujja oba obutajja. Then n'ekisembayo ku nsonga eyo Palaso ne Wizo ne Kamiri ebiseera ebisinga bafunayo ennaku nga si luno olwa kamera ne bagenda ekkaga ne balambula maama ne moze we yeebase. Temukifuula politika ekyaffe kya mugenzi naye bano abaana era bali naffe naye saagala ate mubakozese muteeke ebintu mu mutwe gwabwe nti tugezaako celebrating omufu wetu tubafaako. Nedda olunaku lwabwe tetwabadde lwa nsonga tebaatuyise officially tu ne bwe batandituyise tubadde mu nteekateeka zino era tubadde busy. In fact talutegeddeko era nabaddeko ku life nga ndaba naye family teyakiikiriddwa naye byagenze bulungi kuba byabadde bya Good Life era bangi ababaddewo abaali ne Moze. Is that Lilian yagamba nti you asked for the postmortem report ne mutagifuna. How to is that and what failed? Njagala tegeeza ensi mukyala Lilian njogera naye era tutula for several times
ku federation n'awalala mukyala Lilian teyaliwo nga Moses afa ku ssini teyaliwo Washington ye yaliwo washigwe waliwo ku ssini ffenna tetwaliwo ffe tugenda okulaba footage nga Moses ali ku keesi nga tali mu mbeera nnungi kitegeeza enfa ya Moses mpaka kati ne police teretanga final report ku nfaye nkugambye kati nkyakubulira n'omusango gw'ekkooti ensala yaago tetuli bamativu faba foundation ne family enfa ya Moses yalimu ebyobufuzi kati Lilian tasobola kuteeka ffe ku pressure tetulese postmortem report mara tubisabe. The Moses death was political, therefore you cannot expect a report of anything for now mpaka kubanga government ene ekyuse kuba enfa ya Moses yalimu ebyobufuzi tewali report eriwo era tebali willing kuba report ne baliwogera ku mawulire bannamawulire bya broadcasting banja bafeeling nti byali bituufu eyali ku scene asobola otuwa obujulizi obutuufu Washington yagaana okwogera amazima kati ani gwonenya ku report Lilian olunaku lwagamba lwe mulanga Bawero yafa agamba Stray yafa era he didn't have close friends around him mwena abaali around mwali fake amawulire gafulumya Moses nti yafa first Feb naye Moses okubisinza ku bifaananyi bye twalaba alabika yafiira ku ssini baamukubira naye olw'okubanze siri investigator siri musawo tewali alina bujulizi okujjako Washington ffenna bye tulina bya ŋŋambo byeraba ku TV n'abantu bye baayogera tewali kituufu Washington yakimanyi n'abantu ababikkirira keesi eyo okulaba kuba waaliwo ekivulu ky'omwana ani Spice Diana mweyo wiiki naliyoko naye baali tebakkiriza bantu kumala gagenda ate ejjukira era omuntu ng'oyo tebasobola kukkiriza ku interactinga naye directly kyali political which means if it is political mwina okubaamu obubadi tewali ali answerable mpaka government ekyuse naffe kyetumanye kyetukkiririzaamu yayinza okuloza yateekawo nnyo naye ne mu kkooti teyaliiyo paka omusango le gwagayinza okuba yajjayokko naye ffe twaliyo paka nga ne Troy tumulaba nga n'abafamire be tubamanyi paka kesi era n'omulamuzi we bamwita Jane Francis Abodo ye yasala omusango olwamala omusango ne bamufuula DPP kesi ya Moses eri political ne report eri conclusive we bantiza teriiwo mpaka ebintu ebikyuka tewaba wanenyamu ne Lilian sirika naffe tusirise time will tell the right report naye omuntu gwe tulina okuteeka kesi danga tannafa yi Washington atubuulire ye yali ku ssini waaliwo ki tayogerangako ne ngatumaliriza Lilian chagama atino mwali ba fake friend kitofo you had no close friend around you na mwali temuli kati njagala kutegeeza ensi omanyi kati ze ndi kansala kino Lilian kigende gyali teri mukwano waddala bwoba oli musajja nga tuli mukazi mukwano gwe waddala ye nnyoko bwoba oli muwala mukwano gwe waddala kitaawo era kitaawo baba yafanga oli mukazi oba tulina mukwano gwo mu nsi buli abeera naawe aba alina kyakufunako nga naawe nakyomwagalako bwoba oli musajja nnyoko nga yafa tolina mukwano gwo ku nsi buli abeera naawe aba alina kyakwagalako ate nga naawe olina kyomugattako kati Lilian bw'aba yali mukwano gwa Moze nnyo lwaki teyaliiwo nga Mozi bamukuba mu bbaala lwaki yali tatambudde naye oba okitegedde yali mukyala we nga balina amaka Mozi yalina amaka nti abeera gindiga emaka ge nga Kamiri bw'abeera ne mukyala we anti kyembuuza Moses mu bannamawulire mwamukwatako ng'aguddewo nti alina amaka yawasa kyogamba radio Lilian kyali mukazi wa radio kyenkugamba nti bawo abaana ababiri yalaganga mukazi we bonna bwa yalina abaana bayitirivu kale tusobola kukwata mukazi omwe ataali wampe tugamba nti yali mukazi we tayina kitwandiise tayina kintu kiri mu mateeka tayina legal right kukiraiminga nti yali mukyala we okujjako ng'ayina ki era mu abaleyo nga muwasa ddala mu abayimbi bemwekwanyakwanya ne muzaala mu bawala bw'oba toyina legal right eraga nti oyo mukyala wo tajja kugenda ku UPRS gye tujesinga copyright akireiminge ownership okujjako ow'empeta bw'aba si wampeta olina okubanga wamuteekamu nga next of kin Moses radio bali registeringa next of kin ku UPRS gye ndi director ateekayo maama we who should we answer to tumalirize n'ettaka ly'Ekaga mwabisotinga mama tibagenda mugo bakutaba nilyo eyali twalready aitanali malayo ettaka ly'Ekaga njagala basuubiza nti bigenda kugwa naye ensi kyerina okumanya twetaaga buyambi ennyumba ya maama weeri n'ekijja ettaka erirawo makati si lyaffe yali tannalisasula naye essuubi eririwo ku nannyini ttaka eryo nti ali wiringi okoperatinga naffe
era singa tuba tufunye obusobozi tutobola okwogera naye ne tusootinga ebyetaga justice center. Then ekyokubiri nebwe bagwe ng'oli muwumba tutu wayonkere ennaku 2 tebasobola kuguza ttaka eryo n'oligula nga wano bali waziikawo Moses Radio ffenna gwe tumanyi maama waali wano gosodigula era tujja kumala tumusasule tukisootinge si kizibu. Ettaka ly'okuntebere buli liri personal be yali akolaganye nayo difuna bye yali azimba biki eyo biri personal bya family ne maama we si bya kamera. N'ennyimba ze yayimba mu studio endagano ze ne producer yamanye endagano ze yakola nabo ffe tetulina right egenda kuwamba studio ya muntu olw'okuba aproducing olima nga olimu content wa Moses kuba tetumanyi endagaano ye gye yakola na muyimbi oli wizo okujjako nga afuddeyo n'obujulizi obuwandiike n'agaba twali tukola oluyimba luno twalina endagaano bweti ne Washington era endagaano yaffe yagimenya otherwise tetulina right erumba studio nga tukiraiminga nti omuntu oli akozesa bubi bwaka wa Moses. Thank you so much.